wetirandi ne waka gyasula ekawuku wetirandi noza ne mukyalo gyatadde bagambe gye batadde factory namanve mu bino ebiwandiiko n'ono byolina sebo muwonge namanve yonna bagiraganga eri muki wetirandi n'ebirala twabalaze okuzimba ogunene akamwesi eri kyebando wali eri mu lutobazi wakati kakati netubagamba ebyo byonna netubagamba ebyawa n'agamba no akakiiko ako omulimu gwe tugenda okukola nga kamaze okuteekebwawo kwe kulaba ebifo ebikyasobola okudda n'ebitasobola kukola ki kudda kakati nebugamba ebyo n'obiraba otya ebyabagagga bye bitasobola kudda ebyabanaku bye bisobola okudda kati awo wali ekinyusi namba emu awo wetulina okulwanira awo ennyo ne sekulwana yenna yayamye okutambula buli kyalo buli ekifo kyonna ntobazi tuyiteeyo ne tusanga nga batadde ebizimbe kumpi mu ntobazi everywhere naye lwaki baagala bitundu byaffe ffe bye tukiikirira balina omupango tubabuulira ebizibu ebituluma babikoleko tebakkiriza Ssebuloodi Meeya ekitundu kino kirimu abasajja okuva Eritrea ne Somalia nawuwa yonna bafudde wano kasasiro we babateeka tugamba gavumenti abantu bamwe mubatwala abaffe tebalina babeera ekyo tebakyogerako kyokka abaffe abafunye babeera ate bwe baagala okusendawo bave mu bitundu byaffe bitukiikirira bagende mu bitundu ebirala kuba ebyo ffenna gye tukolesa nga tugenda okuyirirwa mu kibuga Kampala kati nno bannange babadde boogera wano ebigambo ng'omuntu ayinza okulowooza kukyamuukiriza abantu nedda olutalo luno temulina ddulekera ffe bannabyabufuzi kubanga nkutunyuzaamu nawe nenkulaga nti wiiki eno yennyini nnema twabadde naye mu kakiiko akakusase nga tukigamba tosobola kumenya muntu oba kumuwa nnaku 21 kuva ku ttaka nga yaligula yazimbako n'otamuyiririra kati ffe tugamba kiwenjagala tukkaanyize ewamu kyesaagala tukubaganeko birowoozo okuggyako omuntu nga bamuyiriridde nga bamukompaseetinze awo we tugenda okukkaanya nti abantu batandika okukola ki naye ng'abantu tebabakompaseetinze njagala mubeere kimu ebyabadde Kenya bannange babyogeddeko wano bazitwala oluvannyuma ne bammenya era n'amanya agamu ngalina naye nabulamu wempaaba bukisi bengende makinde wano wa mukulu w'Omulyanyama nga tewandika empapula tujja kuteekayo bwe nagendako maloya basaba sente nnyingi ze sirina mukutini tebampandiika yatwala ebbaluwa z'ebipapula byange tebanzirira paka olwaleero naye ffe ssebo ow'ekitiibwa tusula mu community omukulu Kyemani atusuza bwatireko abantu bali bubi balumala bakutambula naye abantu bali bubi ogera n'omulaba ng'ekisaati akijjemu obwino nga kino ekyalo bino ekyo kya 10 olwakulaga otambula n'alowooza kyaki musajja yambala essaati ya mitwalo 5 nakugereka omusolo ng'asinzidde ku nnyambalayo nasanga engato gyoyambadde ya 15 ye ng'alowooza ya mitwalo emeka abantu bali mu Buloodi Meeya nze mpozi nze ngenda kwongera kubiriza abatuuze mwenna envuga gye twavugamu luutu eri era gye muba muyimirirako mubeere bumu temuteekamu byabufuzi mutunuulire wawe tuteeka oluba tusigaddewo kubanga essaawa zino abatuvuga be bali mu buyinza otusaba nga tuli ku kitundu batulekere emirembe enanga muntu yange esoma kiruddu osindika kgenda wa ojwagala ngende bwe baali bamala bambalidde ku kyalo kino era amaka gaali bebabaze adde sibikiririzaamu naye kale nze bambala naye bambala ku kiruddu oyagala kunteekawa so tusaba abantu bano nze ebintu bino mbitereka ate bojjeeko oyinza obutabifuna ewange